Mayanja. Owekitiibwa Mariam Nkalubo okulambula kwa kutandikidde ku kyalo Nabuti ekisangibwa mu ggombolola y'e Kawuga ekisangibwa mu kibuga ky'e Mukono era ng'alambudde amaka amalungi akaala amatendo ng'aniziddwa omumyuka wa Ssekibobo owookubiri Fred Katende wamu ne nannyini maka gano omukyala Lydia Wannyana Mugisha. Katenga n'okuwooma muyitirivu nnyo. Oluvudde wanayolekedde ku ssomero lya Salama School of Blind erisanga mu ggombolola ya Ssaabaddu Ntenjeru era nga wanalambuziddwa emirimu n'ekisolo ky'abaana ekyakwata omuliro mu mwaka gwa 2022 wamu n'abakulembeze b'abakyala okuva mu masaza ag'enjawulo abakulukusiza ku maziga oluvannyuma lw'okulagibwa abaana abasimattuka omuliro guno. Mu Ntenjeru Kisoga Town Council. Owekitiibwa Mariam Nkalubo mu kwogerako n'eri abaana bano wamu n'abantu ababaddewo abategeezezza nti wadde ng'abaana bano bamuzibe wabula ba mugaso nnyo eri eggwanga. Ng'Obwakabaka nteekateeka weeri eri abantu abafaanagana bwe bati abakulu n'abato okulaba nga babudaabudibwa nga balabirirwa nga baagalwa nga basoma nga balina obulamu obweyagaza nga balamu ate nga bayiga n'emirimu egy'okwekulaakulanya. Bano bengedde ku ssomero lya Stella Mary's Nsube Primary School erisangibwa mu ggombolola y'Engogwe mu disitulikiti y'e Buyukwe era ng'abayizi bamulaze engeri gye bakolamu emirimu. Oluvannyuma bagenze ku kitebe ky'essaza ly'e Kyaggwe ku kyalo Ggulu ekiri mu kibuga ky'e Mukono era ng'asinkanye abakyala ab'enjawulo n'abasaba okujjumbira okusimba emiti wamu n'emmwanyi. Tulina emiti gye tusimba gye tubakubiriza ng'emituba ogiba waagulira n'ofuna enku musimbe emmwanyi era mpulidde wano nga mu bisoomooza abakyala tebalina ssente naye abakyala Katikkiro abakubiriza nnyo ate guno omwaka ogenda okuggwako gubadde ku bavubuka n'abakyala okusimba ki emmwanyi. Naye ennono zaffe ez'obuyonjo mu maka bantu bangi bazisudde. Amaka ogatuukamu tegakyali maka n'osanga amaka ng'obuligo bwe bukwaniriza n'osanga amaka nga ka 18 tekaliimu nga bakwata kakumbi n'ogamba yinyi ene ye Buganda. Owekitiibwa Mariam Nkalubo akomekereza okulambula kwe ng'aggulawo yafeesi ya bulungi bwansi ku mbuga ly'essaza Kyaggwe. Moses Junju ne Ronald Kalumba, BBS Terefayina, Gambuuze. Kakati ebyo nga bikyali awo abatuuze abawangalira mu Town Council y'e Lwengo bakedde kwekalakaasa nga balagawo obutali bumativu bwabwe olw'okumala akaseera akawerako nga